Walai akayimba bakayita akamuliyoni ku Magala TV gwe mulundi gwaffe gusosoka kuba Muzimbe no anze ndi onako olwaleero Mega Vibe Show abwetu tuba tutase 2025 ezimu ku nyimba zenzikiriza nti guno gwe mwaka gwazo wamma ogwokubiri tugenda muki ogwokubiri nga 14 beera updated kale n'otunuulira omukazi ng'ono bagenda okukyawa bani si Valentine kyogere nti leero ogwo mwezi ngutya era ndere mu Bayibuli yange omwezi gwokubiri gwe mwezi omukyala gwatagenderamu mu mwezi mufuna bulungi si bwe kiri nze ngendamu tewaba kwekwasa era n'omusajja w'omugamba nti era ndi mu mwezi akugamba aba jangu ojagendamu ogwokusa jangu akiri nja kulaba tetenkanye annange nga bwe nkugambye ndi n'omulungi amankiddwa nga Baby the Great 2025 tumutandise n'omurro oli ku Magala TV anjagala oveewo eyanjulira abalabi baffe tusobole okuba nga tutandika mu mbeera eyo. Yes, all right, abalabi baffe aba Magala TV nze nga bulijjo Baby the Great mbamba tusaako amawulire nze okusinga ndi mu entertainment bite bifude ku serebuwo ani yakubyani bw'oba olina kyowulira kyonna kino oba kyewawulidde ewalala teeka ku Magala TV ogenda kuba ofuna information ani yayenze waani lwaki tukateekako ng'ate tulina amawulire ag'ono mukulu gundi sitawe gundi wawane gundi gwe tukiriza nti gundi ali eri sente yazirya mukuzirya ali mukuchakala n'omufirika eyeyerusa Priske Chikole ngatagenderete ongezeko olabe bwe chikola bwebanga tagenderete ondozeko olabe bwonyumirwa chikole ngatagenderete ongezeko olabe bwe kale bamuyita Priske munabutambala manya bayimbi be butambala si oba yagala masaka bana masaka bakola ebintu ebirungi bandi masaka pozi banda avaayo nnyo masaka ngimanyiiko bintu bimu bakadongo kamu sebo kati bana masaka we upgraded buli style tujikuba nawe oliwe masaka ogedda nyomugesaako maalo mangi oli ku Magala TV tuli mu Mega Vibe Show buli lwakutaano tugezaako kulabika nga tutunuulira amawulire agasinze okutambula ennyo naddala mwaka guno kuba twakagutandika. Yes, tukomye nga tuli ku omugenzi kati Segirinya yagize nnyo bingi byetugenda omusubwako twakomye nga tulaba ku ngeri gye yali ayingirira ngeri gye yabiyingiriramu kati ng'amaze okuyingira ebyobufuzi afuzeeko akabanga katonotono ate awo oluvannyuma waliwo ekirwadde ekyamugwira abantu abasinga gye twamanya gye kyakola ki gye kyava. Yes, ekirwadde kibadde kimubonyaabonyeza nnyo kubanga bamutwalako mu nsi z'ebweru ne bamulongoosaako nga bwakomawo mu bulwadde ate ne bamusiba mpulira nti ne bamumma ne bbeero era abantu abasinga bagamba kyekimu ekyokumumma bbeero kyekimuviriddeko kubanga akola ki obulamu bumuvaako bw'atyo. Benwa nga Honorable amaze okufa nkakasa bulungi nti wabaddeyo mu kuziika si kyo asaaziise ne nabirayo kubanga abaana mulimu abamu baatulemesezaawo okuziika watuufu waatubuze obedda manyi nti gwe omu ku bafuutu soodi anti ebifo egundi zaabadde bbiri nange ne ngamba waayo ate nze ngenda kukwataliawa wasigadde mu kisaawe nagambye kati kambere ku TV kyenendetera kyenjokola ki naye ng'okuziika ekyamazima okuziika kubaddemu katemba mungi kubaddemu katemba mungi era buli omu akyakyewuunya olw'ebyo byonna ebyabaddewo. Simanyi Babi Uganda eno tugenda kutuuka okusinziira ku kintu kye nalabye bwe kibanga ebyobufuzi bisobola okutuuka ne mu kuziika mu mbeera bweti nga n'omufu abula obubuddamu famire nayo yeetemyemu ebiwayi oba okitegeera famire yeetemyemu ebiwayi abagundi babayita batya abakazi abana abakyala be bannamwandu beetemyemu ebiwayi naye nga tonatuuka mu kwetemamu ebiwayi Benwa
kigambibwa nti nno omugenzi nga tanaba kufa yasigala alaamye era nze nsuubira ezo nazona controversies like obutakkiriziganya obwabaddewo mu kufiirwa oba mulungwe olumu kiyinza okuba nga kyavudde ku ddaame kubanga kigambibwa nti honorable omugenzi nga tanafa yagamba nti nno ayagala nnyo engeri gyabadde ow'omu kibiina ekya Nuupu n'agamba nti nno ayagala nnyo principal yabasinga osoosowazibwa ku ki ekituufu ku mayiti ye oba mu mukolo gwe ogusembayo kati oluvannyuma lw'abantu okumanya ekintu ekyo principal naye teyalutumidde mwana omumanyi yes teyalutumidde era ng'omukulembeze omutuufu bwakola ki yes yayogeredde ddala era essaawa ate tezasuseemu kyaka yeeyo timing kati oluvannyuma lw'ekyo banababifuzi abalala like banababifuzi abatali ba Nuupu abeeyawula era yes ne bateekawo enteekateeka eki ey'enjawulo nti nno bafood soldier aba Nuupu basigadde eno mu maka amatuufu naye era nange ndowooza nti mayiti eba inasigalawa mu maka ewandibadde awatuufu kakati awo akavuyo wekakoze eki wekaviiridde yes naye nga tebeeyawuddemu nti oba kati ababadde eno mu maka nalabye nga palamenti yagenze mu maka nga palamenti yo ngayo yagenze mu maka ga Ssegirinya gye yatadde enankani nedda bano bagenze eri era Mpuuga baani ne bano nga bali ku ludda lw'eno kekavuyo kengezako Mpuuga bagenze mu kisaawe kati bano ne palamenti yes Mpuuga yadde ne palamenti yes kati bano aba Nuupu ne bakola ki ne basigala waka ne mayiti era kigambibwa nti maama yawambiddwa mu nnyumba Anji nti tebamukiriza fuluma waliwo ono omukyala wa Nuupu amanyiddwa nga Madada is it Farida Madada nti yabadde w'amaanyi nnyo yakoze ky'amaanyi nnyo leeta akakyankalano ku mayiti era kigambibwa nti tekigambibwa wabula nze nakalabye nga akuba ne muganda w'omugenzi MP nga mugamba sirika akatambi kafulumye yes era embeera eyo yaviiriddeko abantu bangi okuba nga bava nga banyiiga nga bamubuuza producer tutereyo akantu ako engeri gye bakubyemu gundo baproducer bawano basumagira omwana asobola okubeera wali eringa naye alifubibye n'ogamba bannaye ekyo kikyo bamukubye empi Madada yakubye muganda w'omugenzi empi oluvannyuma lw'okuleeta essimu omwana yabadde aleese essimu owa Nuupu nga waliwo ndozi omukulu oyagala okwogerako ne maama waani w'omugenzi yes kati awakacyankaniwe kakoze ki we kavudde era oluvannyuma bafood soldier babayita bana babeera mu red abo yes nalabye bakoze layini bwe fulufiga kye yagamba kati beetantale bayimiriremu olabe batende nga bakambwe so kati embeera awo we yasinze okuva ne bagamba nti mayiti tegenda kuvaawo ki wano kati bannamwandu ne bakola ki ne bagenda eri mu kisaawe era n'abaana abasinga bonna babadde mu kisaawe mukulu Mpuuga gye yabadde akoze eki yabadde ategese yes naye nga kyabadde kintu kya buswavu nnyo because omugenzi naye abadde musajja muganda mu Buganda ekyo kiba kyamawano nnyo kitegeera kiweebuula Obuganda twaswadde era bagenze okukomekerera nga maama w'omugenzi teyamusaalidde abasiraamu balina essaala gye basaala waneeno esembayo yes tebamusaalidde ne bannamwandu abasinga tebaasaddeeyo essaala esembayo ey'Obuyisiraamu n'abaana tebafunye mukisa olw'ensonga nti nno baabadde eri mu kisaawe ate nga mayiti eri wano waka ku kijja newe ebya Ssegirinya byo bibaddemu katemba bingi era bikyatambula mbu yalese abaana biri mu babika omusajja omuganda tebamubalira baana ate nekirala bw'aba afudde bababala bakyabala sofa anti kituufu abaliwo kati abaliwo nze okusinza wennakomye okumanya nga bali ku baana 20 yes naye okimanyi omusajja abadde azaala musajja musiraamu ate abadde mukozi musajja tabalirwa baana olina meeting yona gy'olobaddemu nga mwali mbadde sinatuuka waawo sigeza buli gwabadde alabanga mulungi adde amuzaala mukimanyi ekyo era ne gwe bazaalamu abakkiriza gwe oyinza obutazaala mu honorable sigeza naawe kati muli eri singa naye katugezeemu singa so singa abadde ggwe nga nzaakola ki kale oli ku Magala TV Mega Vibe Show ebya Ssegirinya weebityo katukomewo ne part 3 nga tusiibula tukuleetere agamu ku mawulire amalala kuba eyo wiiki
kale tetuganyise Girinya yafundikidde naye waliwo n'amawulire ge mutaategedde agengenda okubanga nkola kyabali ku Magala Fans Group kanzige nammwe Wemole nga ba vaccine tobimanyi Simanyi. mutakwanga elika wala biwomesa amatunya gatuyanya mwana mwala nomumanyi Simumanyi. tomumanyi kati nkugamba kino ekintu producer soko gyeyo producer nagambye ontereyo ka video waze mukugira kulaba gundi ya gundi kati mwana mulwe bamuyita Patience Power. Wow, kanyanga kalungi nnyo. Tolaba nga akufaanana. Aleka naye muvandimwe enganzi. Nawe oli muvandimwe. Omanyi fa abavandimwe tetubula. E Masaka wali abavandimwe. Oli mu Mega Vibe Show tuli mu ndine mwana muwala bannaye Baby the Great nanyini tuttu nanyini diary byonna yanzikiriza mbi mutuume buli lwakutaano mbeera naye. Yes. Nja kusaba kintu kimogende o subscribinge ku channel yaffe o commentinge ku show bwabanga akantu ke yayambadde tekakunyumidde osobola vayo nako no ka commentingako. Ate bwo omusajja bwobanga osiimye era njagalo muyine engeri gye muteekayo butiiki otegeera ku channel ya YouTube katoyagala ngambe wa batekere ddala butiiki bwe mba nga nnimbye ku kyadda yale kale era osobola okuvayo n'ogamba ekyadda yale olimbye kati awali obuzibu ekyettutu the brain ng'ayagala ettutu awafiirawo kati Magala Fans Group bannaye njagala kuvaayo kubatumirako abaana bakyasinze okulabika nga bambi bavaayo bakomentinga be batubeereddewo ate naawe bw'obanga oyagala otwegattako munnaye enamba y'essimu eri awo wennyini wansi ng'osindika message nga bakuteeka mu Magala Fans Group tekiriimu sitaani yonna. Naddala mulimu omuwala amanyikiddwa nga Nabbaale Yudaya. Salamu alaikum Nabbaale. Ati musilamu. Chikomao salamu alaikum. Mbalamba mulamusiza bulungi. Nkale. Kuliko mwana mulenzi amanyikiddwa nga Sebuliba. Owekobe. Sebuliba mwana wa Kobe. Aba wa Kobe. Yangamba akwepikira. Aina sente. Mugamba agira asonda. Tujja zirya zo. Oyagala mmeka. Kati mwana mulenzi Zedda Mubaraka naye ali omu kwabo bambi abatugoberera ba subscribinga n'okukomentinga bakomentinga. Ansubuga Franka Anabera Sumaiya ne Sumaiya gwe Sumaiya omwina kensonga just kalera mulaba nina engeri gye mulaba ni beno gwe ebintu byesikwesiga ebiriwa kati Sumaiya nkususuuta nnyo bambi ow'omukwano baby Daniela komawo tekijja ow'omukwano Sumaiya komawo akyosimire Agnes n'ogamba kimbwenu olumanyi olulimi n'ogamba kindi aho Kochi Waiswa nawe nkwagala nnyo ye Magala Fans Group n'abalala bonna abagiriko gwe genda bugenzi waleri mu Magala Fans Group ogambe nange muntu mirengako tujja kubanga enamba za mutuzisa wa bali Baby the Great nanyini tutu nanyini diary njagalo veyo gamba aba otuwe eggulire era tuyinza okuba mu torch ku Magala TV eggulire eddala etwaze nalyo nno oba toli mutima mugumu toliwaayo kubanga lyabanene lyabanene bokka sunako sune kale kati eggulire neeno bankuleetedde mwana muwala Star Girl omwana asinga abayimbi bonna okugirira mu Uganda mwana kyoyo Star Girl abasigayo gamba Star Girl yani ono Felicita
ngamba mwana mwala Spice Diana. Yes, Spice Diana. Omu ku bantu beneegomba. Size yange. Mulijja mayinti nno gweyagala bamasavu. Nze mwantama. Which is okay. Anti mutubonyaabonya ne ku buliri. Sitangala yakoze eki. Mwana mwala Spice Diana. Atali regular. Yatali regular. Era mumbejjanga we yakyogera. Yes. Soko olutuwe. Mwana mwala Spice Diana. Twawulidde mbu. Okimanyi nti bujja mukyala mufumbo. Yowwa. Mukyala mufumbo. Spice yali afumbiddwa ddi. Mukyala mufumbo. Ayina omwami we kigambibwa nti bakola ddala emikolo gya nni. Bawe mumanyi. Ani bw'omanyi? Looja. Ebyo oli kubikadde nnyo. Manager Looja we tumubuuza ku kya Spice agamba tujja bagamba. Era abadde akola bukozi naye era nga olya nti manager. Yes, mwana mwa Spice Diana mbu yafumbira omusajja ali eyo bweru. Siba ne Spice ate batulekemu. Kati bannayuganda mwatandise otuboolera ddala mutandise okulinya n'ennyonyi munoonya beeri. Mayiga lwaki tovaayo kwogera ku nsonga nga zino? Temuyina ssente. Abaganda Mayiga where are you? Oyina okulwanirira abaganda. Abakyala abaganda balinya nnyonyi kugenda kubeebweru. Kiki kye tutakoze mazima ddala? Ate yagenze waani? Erinnya telinaba kumanyikwa bulungi. Naye nga yagirinya ennyonyi. Yagirinya dda n'emikolo gyaggwa basayininga nika. Niko gimanyiyo. Nika zino ze bambala. Naawe Benwa. Nika ye agreement gye bakola wakati w'abasiraamu nga egatta abantu abali mu kikola ky'okufumbirigana. Yes, era kigambibwa nti n'amaharo yagali adda mbu. Era kyova ennaku zino Spice Diana abadde ayambala nnyo eby'abasiraamu because kigambibwa nti namba 3. Sokoleke ate omusajja gwe yafunye. Already mugaga yasanzeyo akibiri ye yakusatu. And she was also like, I want to be part of the family. You know, Spice Diana ofa kigwa atalire jjula novayo notukubira ennyimba ennungi ennyimba ez'omukwano eziraga nti mbutufu mukwano oli kaliba. Ate nze binuma n'agamba I want to be part of the family. Nga Shiba yayogera. Chichi tabanga Shiba yalagiridde omusajja ne Spice omanyi abantu abakazi b'ennaku zino tebakyalina budde tebakyalina mabuloka gazimba abasajja gw'osanga kintu kye bazimba edda nga weetwalira kati gwogwawa nzija maaso Yeah, so era nga kigambibwa nti omwaka guno nga tegunnaba kuggwako tugenda kulaba emikolo eno mu Uganda bagenda gireeta emikolo nga ja Spice bagende mu bakadde bakole okwanjula naye nga ebyokusayininga she's already taken era mwena abadde bamwetega bambi kati ngenda kwetega muyimbi kyawo kweri kyako jagenda ku pink baby pink nze nzalo omwana omulema ogambe yagala bu modo fe bamasabu watuduse pink go mulaba ali musaiziza modo bali modo nze ndabanga shanze sagala bantu ya so mwana mwala Spice Diana naye bwato pink ayina chali wange gwe yagwa naye mukwano sebo nga bwe batamira ne bwe omunga talina bwaza munne waka Pink omumanyi ennaku zino yafuna ssente kyemaina na bwafuna ssente anti kati n'omwenge gye gweyongererako buli omu akola kimusanyusawo kibagamba nga tekikusanyusa Pink oyo ne wabeera ku ccupa bamuteekamu oluseke kale Spice Diana oyo muzibu era we twalaba mu Shiba nga agize we bati ne babuza Spice Diana gw'olinda ki era bwato bwe yatwala n'agamba nange ndi kati simanyi ali era nga kyakonfirming ate obwo bukazi obutono tebutera kulagero njja kulaba nga Spice Diana akubyewo omwana nga temutegedde nga tugamba alhamdulillah okay dine gulire lya Chameleone Dr. Jose Chameleone anayi erya Chameleone eryo nibanaye bwokulola ababingi ate guno omwaka kituufu gutandise nga gwa banene bokka mazima Dr. Chameleone kiki wamuliddeko Chameleone ate omukyalo omujjanjabi ate empulira ebiri eyebweru anti yamutwala nga agamba nja kusasula buli kimu kyonna kyonna omukyala oyo omukyala eyeyerusa mbu yeyerusa ekikazi kyeyerusa jasanyirira lwa ssente zilabanga ali ku nakyo ati era ssente zikuleetera okukola ebyo
mukazi yeyerusa tali kunacho ye oyo muddugavu ati ntino yagenda kujjanjaba era kamiliyoni kuva data yagala abakazi baddugavu kati nekino ekikazi we kyategeera obunafu bwa kamiliyoni ne kyeyerusa okitegeera kati bujjo manya ali kunacho ani zawedde waliyo zawedde omuzungu naye ayina ettooke ati kyekyo era nawe tukuwa emyezi egi ng'oli ku Magala TV ku musaala guno Magala TV bosi waffe gwatuwa nze mumpe emyaka egi ono Baby the Great we munaddamu mulaba nga ali bwati si ye muddugavu naye mujja mulaba nga temukyamutegeera yes kigambibwa nti nno omulwadde Kamiiri yakubye edda ku matu era ababadde baweereza essaala muweereze entono bannange buli eyawa kamiliyoni sente genda obanje yateredde yawonye ndooza kirizibwa okuyimba yawonye nze mugende mubanje okusinza aka video nga nakalabya alhamdulillah amabanja agenda gasasula ajagala kuvayo basiibula naye nga mbasiibula bane mbajjukiza buli lwakusatu Mega Vibe Show tubeera ku PK Beats Recording Studio anja basaba kintu kimu buli lwakusatu abayimbi mwenna mutunoonyeeko mujje ku studio yaffe tusobole okubanga tukola kibabi nno ngenda kukuta ogenda kubanga osiibula njagala leero osiibule tusobole okubanga ekintu kino tukikwasaganya bulungi abalabe baffe abalungi mwebale nnyo tuwabudde bwammwe weekend ennungi tonywa n'ovuga weekuume ojjukiranga okwambala akapiira kubanga obulwadde bungi nnyo bigattirawa byoyogera sookoleka